ntwala omukisa guno okwebaza nannyini kifo kino kubanga ffenna gwe tusinziirako okuteekawo ebirowoozo ebigenda otutungira mu maaso. Ekyomukisa ti mu bintu byonna bye twanje tulowooza kyekifo. Twalaba ekifo nga kino ate kyekisinga mu Masaka ne tutuukirira omukulu, ekyo kyo tetugenda kinoonyeza ssente, yakituwira bwereere. Era olwo Katonzi Ssebo Director tweyanziza wonna wooli. Amannya nze Prince Isaac, kampuni nene mu Prince Isaac mulimu Exchange Music, nze Director waayo. Namu badijje bana siinamu emusino nabadijje bana ate bonna basita siinamu emusino emu olw'ensonga nti ba MC tebakuumika ye kasita gukwatamu awo ne bamulawula sipiidi. So benda bye wano abakulu, omukulu ono mumanyi noono mumanyi, ono mutegesi si mutegesi muto tatabiduduma. So ababadde batamumanyi yenze nalina okutegeka show omukulu oyo yansemberera omwaka oguwedde ng'ayagala show ye ngitegeke, ate nga ninawo ey'omukulu ono kubanga yendijja omukulu mu Exchange. Neŋŋamba sijja olw'ensonga sirawe ebigatta, naye katulabe omwaka omujja. Omwaka guno nga gutandika, omukulu Naga Emma nampa information nti nga ndaba nga atuuse, ne mugaa tupozingemu. Omanyi be badijje wano tulina mu bo Emma olina ekifo mwova mu mpisa nawaba kutimbye so betandika ssaawa 4 ye ku ssaawa 11 abeerawo, ate bw'omukubira takugamba nti onooka mmeka. So nze mutegesi omukulu ekivulu ekya Emma tumaze weeks 2 nga tukirowoozaako, tukikubaganyako ebirowoozo ne tutuuka ku nkomerero. Ne mugamba jjo ne mugamba munnange nti buli kimu kisoboka ye tusobola kwemalirira, twetaaga ebirowoozo ku bantu abaki, kubanga omukulu ono agambye tewakiso mugambye weetaaga ekintu kibe ky'amaanyi. Simanyi oba bwe tukitegese ffe twategese gye tusuubira nti kitugyamu, naye sitwalagadde kibeere bwe kityo. Kati lwaki nti meeting eno ensonga yayo enkulu yakutegeeza bantu kitulina ekivulu, era bwe tukitegeeza nti tulina ekivulu twetaaga basaponsa. Nga situgenda kufuna saponsa ayogere bwogezi atutambuze ku dduuka emirundi emeka 5. So tuyimiridde wano bategeeza tuzere Emma Exchange Music betuyise okubategeeza enti tusaba ku buyambi mu kivulu kino. Amagezi gonna n'oba toleese ssente naye kubaako amagezi g'okola ki. Tulina abayimbi bana, omukulu yaŋŋamba ekivulu kikulu kya 15 naye ndabanga ekinafu yeemuko kubanga nze byange byentera okutegeka bisebo. Abategesi muyinza okuba temumanyi naye nze mbaala nsinga nze okutegeka ssente nnyingi naye ndaba obutebe kimmenya. Okitegeera kati twagala kubalansinga mu kyo. Bannamawulire ketwogedde obi mu katemamu temutuwayiriza titusaba buyambi nti tuli banaku, naye twetaaga obuyambi buno wammanga okuwabulwa n'okutulangirako. Ng'omukulu bwavuddeyo n'agamba iwakisi nti alina kyatukoledde, ezo bbaana zawogerako n'okututimbira ekifo kino
bwe tugeza mu nnono so oba toyigidde ataano okulangira obulangizi kintu kinene bannange waliwo wano omukulu wajja n'akutunuzaamu bwati kamera agikutunuzaamu nga essimu oluvaawo ng'agikuba tewandabye terakeetaaga nalina ekivulwawo ku kiyombo ekisembyeyo ekibaddeyo naye omukulu ono yali alanganga alanga ekiki sipiidi buli akamuguddeko era subira nti waliwo yategesa ekivulwawo n'atamulangira so okusinga tutegesa abayembi ababbandi okutuwerekerako okusinziira ku busobozi bwaffe n'okwegayirira ennyo twalyagadde abayimbi abanene naye tutulina ssente zaabwe ate kubanga tetutubika kusanyusa bantu kubanga ye omukulu wano akutegekera byabwereere mukitegeere kubanga nekifo embuminga gyakuyimbingabo olaba abayimbi bonna abajja kati fe tuletewo omuyimbi ki mutuufu ematulete omuyimbi ki abanene bonna abaleesi kati so fatulevo yaffe tugumidde wansi tusaba tugende n'ekyo mpozi nga mulimu okwabula era ema ku nsonga y'abayimbi kubanga nabakwasa onooboozamu okuyimuka ogenda tuwa lisiti gyetusuubira basooka leta posita esooka eya singo kati ssebo mc ali mc lwasoma kyetukusaba bwe tukuteeka ku posita tugenda kukegayirira naye shobwegira otugambamu otuweeraawo akazindaalo kubanga tugenda kukazaayo nti gweogenda kukola bwekiti so sigamba nze wana bakushosi nakwata microphone njagala okukubire tutayina so buli muntu ali wano n'ataliiwo ku busobozi bwe tusaba ekivulo kino kipikibwe tuwe ekifo ekitiibwa kubanga entegeka gye bategekamu sitwagala tatuswaze ki tebatimbanga kwano muyimbi n'atajja kati sitwagala naffe tutiibe muyimbi ataagaane kujja twonoone so obusobozi bwaffe tusaba buli anaabaawo asobole okukola kyasobola nga situmukase nga si kumala kuva ku kivulu nti gundi nalanga gundi nakola bwe nti kubanga olwayiro lulo enja lwamuki nze ebivulu bya wano lwakuba bagenzi ebivulu bya wano nze buli muntu ategeka kumpi ekitono nnyo sewaana baabo ndoza bankwatayo nga kategu emmeeza ate nesobola kubeera eri nenyikola ki ebivulu mbadde ku byokusaza nsasula mmeeza nze kasita ontuukirira naye nze bwentegeka ebyange sirina bwenaba bayita nowe bakimanyi olwogaba bagira lwogaba bakola ki bagira baso twejjeemu obutayagaliza buba bubi omukulu no bwategeka ekivulu nenzija nebabbanja naye ogedde ekintu kyebbanja omwaka guno gwonna okutyanga otandika nakabula emmeeza 15 jo twabaddewo omukulu bamupangisiza ekampala netuuse banvaasa mmeeza emitwalanga 2 kusasula ki emabwa omutimba ajja sipiidi n'abeerawo mukitegeera so twagalize sebo emusebo asama ojja kuteeka ekyovulu ate ogambe okulin size ako sebo mc dj badj bawali bonna basita bonna bamumanyi so nkutta ku mukulu ono sigamba nti wakasente sikalina kubanga tasobola kuyimirizaawo shyoyi kubanga yakimanyi yajagala emyaka nga3 emiki naye kati sebo okuze bwe budde obudde buno tufunyeewo saponsa naye sitwagala tugenda kumuwaayiriza kati yaliwo omukulu sebo gwe wakubiri ndowooza kubagenda kuba ezo yakisasudde zizonsasule Ball Electronics katonze yakikoze situmubanja ye kampuni esoose obukulu Ball Electronics ogenda kujja kuba n'oluteyo era otubuye n'obudde bwetujja buli gwe twogerako gwe tuteeka ku kapande ne ku kalambo ka rediyo
ne kalango ka TV okuba sponsor oba otuwadde tugenda ffe okukulangira tuba tukoze eki otuwa ne tulanga buli atuwadde akatono oba otuwadde tulina okuyisa omugaso gwa meeting eno sitwagala tutandike gweno nti ate wanneerabidde nze nabadde nina okuwa 10 so mu byonna omuntu yenna yenna okuddamu okuyimuka baako kyotugamba si kuyimuka kunyumirwa ate mbadde okusaba bw'oba ova wano totusaba transport buli omwezi lwa mukwano obudde bwowadde tubwebaziza naye nze kulwa mukwano gwaki so abadde batamanyi mutandikire wano mumanye mbajjukiza nti nze mutegesi omukulu neyinza okuba siyenza asembayo neetaaga abategesi abali bakole ki baneegatteko mpozi ekirala woba olabanga sijja kusobola nze okiyimiriramu saa si mu bubi emasimuki si mu bubi tuba kusobolera amanyi bogenda otuwa tukwata ndagano nga tukoota nga tukikwasa kubanga twetaaga kirungi so tuwaye wa midi twetaaga ekirungi siyinza asembayo kubanga nange nyiza okuba ntegeka kufunamu naye ate bwesifunamu ema yeetaaga kufunamu emeza twagifudde ya mutwalo 15 ntono nnyo ezo sente so mugenda tuwa bulamu okusinziira ema lisiti y'abayimbi gyagenda okutuwa tubadde tusuubira enfuuka ya 15 ogambye nti VIP ya mutwalo n'okusinziira ku bayimbi ema ngambi wano tewali bantu wano mu kifo bajja kusasula mutwalo abayimbi bato so ekyo ema bagenda kituwa bulamu ki ate nga kaliko engambe naye saagala kulaba butebe bw'oli mutegesi naye omutwalo gubeera mu kideeya ebagamba bakubye emitwalo eki ebiri so